Entise bwetikidde abatuuze ku kyalo Bugoye ekiri mu tawuni kansa y'Ekisoga Ntenjeru mu disitulikiti y'e Mukono. Omusirikale wa poliisi y'Entenjeru Kirowa Abdallah ne munne yeeyita owa poliisi ategerekese Keri Akayima bwe bakubye omutuuze amasasi mu lubuto n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Bino bibaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero mu kikwekweto ky'okufuuza abeenyigira mu nvuba embi. Ng'akubiddwa ye Biddo John nga kigambibwa nti bamusanze n'enjaga nga Kayima olumaze okumukuba awambye omugoba wa bodaboda Kyakonye Steven n'amulagira mutwale ku poliisi y'Entenjeru ng'olutuusa aggyemu ekyambalo kya poliisi n'emmundu n'abirekaawo n'oluvannyuma n'amalamu omusubi. Ku mwami oyo bwe bakubye amasasi babadde bagenda ku missoni ndowooza ndala, babadde bagenda ku nnyanja kukwata babyennyanja, basanze omwami oyo n'obwo bagambye badde alina enjaga kuba bampisiza eri musajja musuubuzi, bansanze nina gyenva oyo mwami yampisiza naye nga balina obwo enjaga enteme bagimukugjeeko n'abaddukako, naye lwakuba balina obusungu bungi awerekeza ebigambo naye ate ebigambo ebibye tebibakosezza naye ate bo bamugjeeko obulamu. Musasi waffe watuukidde ku ddwaliro erya Herona Biddo gy'addusiddwa okufuna obujjanjabi. Aggiddwayo n'addusibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago olw'embeera embi gy'abaddemu, kyokka ekyennaku afiiridde mu kkubo olw'omulambo ambulensi n'ekomyawo Kisoga. Poliisi gyegujje n'egutwala mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwekebejjebwa. Bamukubye amasasi abadde ayagala kuba abasirikale bakwata njaga ate nga naye omulimu gw'abadde akola nkwatako ebyo nemutwala mpaka Mulago. Ntuuse Mulago mbadde nyingira okutwalayo lifaalo okwogera n'abasawo abakugu okukola ku mukulu oyo bagenza omutunulako ng'afudde nemuvuga nemukomyawo ngenza okutuuka ku ddwaliro ng'atwalibwa ewaabwe mu kyalo. Abatuuze batubuulidde engeri munnaabwe gy'akubiddwamu amasasi nga balumiriza omusirikale Kayima okubatulugunya kosa n'okubatwalako ebintu byabwe. Meza y'amanda bakikutumye okitegeera bakugoba okite ne bagikusuuza ate ne bagitwala kati ogobase mukulu wange mulamba. Enkyalo tuzzeeyo ku poliisi abadde enjega eno nga tusanzeewo ekitaba ky'omusaayi wakati mu kkubo. Biddo yakubiddwa amasasi nga nnamwandu w'omugenzi Nakitende Grace n'ekitaawe Jojo William Kajerero batubuulidde engeri omuntu waabwe gye yakubiddwamu amasasi ne basaba gavumenti esseewo obwenkanya. Kusaawa 3 we bamukubidde amasasi. Bakubye amasasi agabadde 2 mu bbanga 2 ne gamukuba ku nnyama. Nga kwabaddeko kuno abantu ndowooza kubaddeko abatamwagaliza olw'okuba kubakola be baavuddeko olukwe kuba batugambye obwedda be bakuba amasimu eri mujje wuuno. Tutuuseko ne ku poliisi y'Entenjeru omusirikale Kayima gy'abadde akolera wabula nga tetukkiriziddwa kukwata bifaananyi nga twogeddeko ne mmeeya wa Ntenjeru Kisoga Town Council Kiyaga Robinson n'atubuulya ebivudde mu nsika gye babaddemu ne poliisi. Obuvunaanyizibwa bwonna kubanga omuntu oyo yafiidde emikono gyabwe era be baamuse okulaba nga poliisi etwala obuvunaanyizibwa bw'okulaba nti ekola ku nteekateeka zonna ez'okumutwala mu ddwaliro lwe kye yakoze dda postmortem okumukomyawo n'okulaba ng'aziikibwa kubanga ffe tunaba kweteekateeka kulwaza Biddo wabula poliisi yamuse. Abatuuze okubadde yali omubaka w'ekitundu kino Johnson Muyanja Ssennyonga bavumiriddwa ekikolwa kino nga basabye poliisi okukyusa essaawa zeekoleramu ebikwekweto ebenga ebikola misana. Poliisi yeggyemu abantu abalinga babbulooka beyita ba crime preventer yabeera awo yembega yaketta bw'atakkaanya na muntu abaleetera n'amawulire nga ga bukambwe ennyo agayinza okuleetera n'omusirikale ogenda nga ajjudde. Abantu abo baali badde bava ku bitongole bya poliisi zonna we ziri. Poliisi esikaze bambega baayo n'abakulembeze b'ebitundu era bw'ejja okukola awo abagimala okukwasa omulimu ogwo obulungi. Ekiseera kituuse poliisi emirimu egimu tegikola kiro egikola emisana. Wembe emisana mulina engeri gye muyambibwako abakulembeze b'omu kitundu nga ba LC1 okukwata oyo omuntu gwe bamusuubira okwewala bino ebivaamu okufa n'okufiirwa obulamu. Kaweesa Po yakusakidde eggulire lino ku Case TV aga leero.